Okusinziira ku bigenda mu maaso mu Parliament bwe tuba twogera ku kulonda sipiika omupya ku Parliament y'e12, Anita Among ku guno omulundi agenda kusaavinganga eyandibadde final example eri abo abayiga nti NRM ekukozesa bw'emala okukozesa ensobi ezisusse n'omera obuwawaatiro n'omera obw'ebintu ne weeyunga ku kukijjanya bannansi, munnange bamaliriza bakusudde. Anita Among bwe twogerako ye mukyala ayogerwako ng'alina amaanyi ennyo, alina amaanyi amangi ennyo. Bwe twogera ku ssente azirina eza ddala, azijjawa teri amanyi, naye ng'oba oli awo abamanyi bamanyi, kubanga ssente nnyingi ennyo eziri mu Palamenti omwo. Ekyebuuzibwa nti ebitongole ebirala byonna bikaaba ssente, naye mu Palamenti baatugamba bawugiramu mpugire. Definitely gye ziva tuyinza kuŋŋamba nti Museveni aba tamanyi, naye ng'ekigendererwa kye ki? Kumukozesa kugulirira na kutambuza mirimu gyabwe. Ssente zitaliiko ku verifyinga nti oba zikoze kino oba kiri, wabula zikola mirimu gya sipiika. Era Museveni awe yamubaakinga, kitegeeza nti yali amanyi bye yamunnyonnyola yabitegeera. Naye mu kunnyonnyola mbu Anita Among abamaze okumwemulugunyaako ku expenditure gye yali akola mu Parliament, ssente zaali zifuluma, zaali mpitirivu, naye era nga ekibuzo kisigala kiri nti ssente ezo zigenda zitya mu nsawo ya Parliament ng'ate ewala yonna yonna teri ssente, bakaaba. Mbu mu kunnyonnyola akafubo Anita Among yalimu ne Museveni, jjukira nga bamaze okugamba nti alina ebintu e Bulaaya, era mu kumuteekako sanctions nti ebintu ebyo byali biboyeddwa. Anita Among yabyegaana n'agamba takola ki, tabirina. Naye mbujje Museveni kennyini yakwata essimu n'akuba bekikwatako sayidi zeeyo, bakafumba sanctions ne bamukakasa nti munnaaye byoyogerako byebiriwa, ate kino ate kiri ate kino ate kiri, ng'alina amayumba, alina bingi nnyo ne bye bataatubuulira mu bulambulukufu nga byonna bibye. Kati gye Museveni n'akakasa nti ono abirina ebya ddala. Okumala eggobe mu kibya, ne UAE nayo neekola ekintu kyekimu, kitegeeza nti n'eyo nayo yalinayo ebyobugagga nga bingi, nayo ne bamubalula. Information nejja ku desiki ya General Museveni nti bagize kino na kino ne ssente zino mu banka na zino aka abadde azirina. Kati wano Uganda ng'azimbye ennyumba gye wali badde oyita State House y'e Bukedia, azimbye eddwaliro eriri ku mutendera omunene erisinga ne Health Center 4, azimbye ekisaawe ky'omupiira stadium, azimbye amasomero n'ebintu ebirala bingi nnyo, naye nga byonna biri mu mannya ge. Era bo ababuyabuya nga bagamba nti ndaba abba bw'akolera abantu b'ewaabwe, naye jjukira nti waliwo kye bayita even distribution, nti bwe tuba twogera ku kugaba, katugeze ffe twagabananga embulugunya ku ssomero nga tugabana embulugunya, naye nga kizibu nnyo nnyini embulugunya okugaba ekyenkanyi ayinza okuyuzaamu mu makkati bw'eba si kwota. Kati kano kakwota kano bwakuba wabangawo n'enkola eyannumiraako, okitegeera. Ne kati singa embulugunya yeeba yammwe mwenna, kitegeeza mugenda giyuzaamu, singa mubeera babiri mugiyuzaamu makkati ne mugabana.
bulimu n'atwala kyenkanyi. Bwe baba tewali nkola eri ey'omugabi teyeeseera kuba nayo weeri enkola eyo omugabi teyeeseera. Kakati bannange Anita Among kitegeeza nti okutwala ssente ezo naawe zaakolera abantu beewaabwe naye ng'ate biri mu mannya ge bigenda gasa famire ye, kiba kitegeeza ki? Kitegeeza nti waliwo ate ewalala gy'akosezza ewandibadde wazimbibwa oba mu ddwaliro lyazimbye eryo nga lyali badde litemwatemwamu ne bazimba amalwaliro ku mutendera ogwa wansi naye nga gayamba abakyala abazaala ne bagabanyagabanyaamu ng'ensi egenda ekula bwetyo nga bwe tugabana ekyenkanyi nga tiwaliwo imbalansi. Kakati ababuyabuya bwekyo tebaasobolanga kukiraba, bayita babuyabuya kubanga waliwo ebintu ebimu kati nga mu butuufu ekyo wali badde olaba kirabe, nga nawe wali badde olaba kirabe, nti tosobola kukwata katugeze singa oba oweerera abaana ng'oweerera abaana n'oddira school fees zonna nga basomero gasobola otwalako ebitundu olina abaana katugeze 3 oba 2 gwe n'oddira n'ozikwata zonna n'ozisasuliramu omwana omu bana abalala ne basigala ewaka. Kiba kitegeeza ojja kukwata ssente ezo ogende ku ssomero pakkiriza ekibanja mpola osasule installment kuono n'ono n'oli bonna bagende. Naye kati bwe kijja nti katugeze omwana mulimu omwana omukyala omu gw'atazaala omwana w'omusajja kati omukyala n'asooka n'asasulirako ababe ssente ne ziggwawo bonna abasasulira zonna ku ssomero kati ono oba omusajja n'asigala ewaka gw'olowooza abantu b'oku kyalo bayinza kwogera ki? Ekyo naawe okiraba kyetaaga common sense. Bwe nkuyita omubuyabuya tokola ki? Toyomba kubanga examples ziri kiriya naawe osobola okukiraba nti mu butuufu ndi mubuyabuya okulaba nga kyali kisaanidde, okulaba nga ebintu ebyo tebiba bisaanidde. Tuba twogera ku national cake nti regions zonna oba zirina okubeera nga tribes zonna nga bweziraba ziri mu Uganda ezo ezaali gazetted, tetwogera ku zino zebaleeta obuleesi nti n'Abanyarwanda. So nga ate nabo mu kiti kyabwe ng'Abagwira, ng'Abakongo, ng'Abanakkenya, Abaeritrea nabeera share yaabwe weeri. Oba otegedde ekintu ekyo, share yaabwe nabo weeri. Ne kati kitegeeza tribes zino zetwogerako ziba zigenda kuba zifuna zigabana ku national cake ewatali kyekubiira okusinziira ku nkola gye tulimu essaawa ero etali ya federo. Kakati munange General Museveni aba ali awo nga confirming ebyo byonna kati bino byonna yakolanga kugendayo kumubaakinga byonna statement ya Muhoozi yakakola juzi eya tugenda kutunula mu corruption mu parliament eraga kiki ekigenda mu maaso. Kakati Anita Among essaawa eno bagamba abadde oto yabadde ayogera ku Anita Among aga nti afuna essente buli mwezi ezitaka wansi wa $5,000,000 mu parliament. Afuna essente ezitaka wansi wa $5,000,000 mu parliament buli mwezi. Kati ekyo nga kirina okubeera nga kitunulwamu. Ekyebuuzibwa zivaawa. Kakati wano twolekedde kuba ne deputy speaker naye tayebwa bwenjogera ku Anita Among naye aba waali awo nnyo ku kido naye akasente akalina kangi nnyo wakutayogera byama naye nga kangi nnyo. Kale kwegamba obutayiga bwa Anita Among obutayiga bwa bannayuganda oba oli awo ku guno omulundi baaliyigira ku Anita Among nga bwe kiri nti ekikula amangu kifa mangu engeri erinnya kuba sipiika amangu era alabika bw'atyo tagenda kusobola kubeera nga keepinga legacy ey'abali nti osooka kubeera deputy speaker n'ogenda kuba speaker naye kubanga ye already yacompletinga dda cycle eyo. Jjukira nti nibo bamugirako wano takomplaininga. Kakati bangi nnyo abatayize era ab'okulabirako bangi naye Anita Among baba awulira waali nsuubira okuba nga era enjoka zikola ki
zimutukuta. Juzi namuwulira ali ne Mao mu Parliament amugamba Dr. Kizza Besigye ebya Besigye Besigye akola ki mu kkomera. Kino ekyansesa nnyo kati Anita Ntamu ng'afa nnyo ku Besigye n'etteeka lye bamuvunaaniramu teririyo nentya. Kale munnange akuume atakuumira mpeera tusekane mu mboozi yaffe eddako wano ku Uganda Tulagi nga bulijjo.